Amanya ndobozi bamta MSMX representing straight out SMX media. Police esindikidde Bobi Wine ekibaluwa era ng'emulabula, so eno story njikoze major okubeera nga mba informing sidigenda kubeera nga nkola decision ya muntu yonna, wabula eno story njikoze kubeera nga informing. Naye ebifaananyi biri ku screen before I do the story binsanyusiza. Twalaba poster ya Bobi Wine empya, tugimanyi bulungi nnyo nti poster, official poster yasooka ofuluma ya Bobi Wine ng'ayambadde akakofiira akamyufu ng'eraga mbu gy'agenda okukozesa campaigning afuuke president wa Uganda. Abasirikale bagendanga bajjayo ebifaananyi bye ku nguudo. Reason being bamuwoninga okujjako akakofiira ako, mbaka akakofiira kale ya ready gye kalimu yaba military, so talina lukisa lubeera nga lukozesa akakofiira ate ku bipande bye, so bali backed up bayeteeka okubeera nga officially pulling down ebipande bye. So Bobi Wine abamu temwakitegeera yensonga lwaki yakomawo neyekubisa ekifaananyi ekipya kati ekiriko ebifaananyi byonna byali mu kutimba bya Bobi Wine ebiraga mbu agenda beera president wa Uganda oba ebikamu campaigningira nga tataddeko kakofiira kali aka people power our power. Ndowooza tukimanyi bulungi, so yagenze n'afulumya behind the scenes ekyaliwo nga bamukubisa ekyo ekifaananyi ekipya, neera eyo pose n'ensinga okubeera nga yateerera bulungi nnyo nga bweri nga munnange gaali maanyi ga mukyala we Barbie itungo Kyagulanyi. So ekyo ne feeling nga ndi so happy for that couple. Kyagulanyi okubeera bambi ng'afaayo nnyo mu career ya baawe Bobi Wine. Naye ebbaluwa poliisi gyesindikidde Bobi Wine ng'emuwoninga egamba nti number 1 nga we twalabye mbunira bonna ba presidential candidates bagenda beera nga baba escortinga. Kijuke kasitobeera nominated as a president, oba n'obeera nominated o campaigning osobola okufuuka president mu mateeka g'ensi ezimu. Sigenda kwesiba nnyo waneno mu ga Uganda, naye mu mateeka g'ensi ezimu balina okutreatinga nga president kubanga awo mubeera nominated ng'o campaigninga anytime from now, oba muli bantu 20 oba 30 mwena campaigninga babeera babayita n'aba president by that time omubeera nga mu campaigningira. Ne mu nsi ezimu nominations kasazituuka oba campaign ezituuka, president abeera nnyo active mu ntebe y'obwa president, abeera takyayogera nnyo nga president. Waliwo abantu abatekinga over ne bakola emirimu gy'obwa president, kati naye abeera azzeeyo nga yeegase ku banneebe ba campaigninga nabo okubeera nga just addamu buzi okubeera president mu nsi ekimu. So nawano eno ba presidential candidates bonna bagambye bagenda bawa okuva ewaka, bagenda bawa emmotoka y'akadenge na pikipiki ezigenda bakolere kubo kubanga by that time obeera oli president kasaba ku nominating aye bati obeera ne right y'okuyita president kubanga sawa yonna bamense beyatemanya ni president wayaddako, so bonna baba considering nga ba president. Naye Bobi Wine mmwe n'abeesonza okubeera nga muwerekerako olunaku lwagenda okubeera nga ali nominated, poliisi ebalabudde mbu temwetantala kugoberera Bobi Wine gwaja agenda okuyita tu nemuwa guideline oba traffic route Bobi Wine waja agenda okuyita. Tagenda yita ye gyayagala wabula alina kuyita poliisi wemuwadde okuyita. Kati abantu abali mu bitundu bineeno mwe abalidde empanga ndowooza wemba ngamba, so kati gwali mu kitundu ekirala tebakusuubira kwetantala kuvaayo kujja goberera Bobi Wine yo nga poliisi tekusuubira kola kintu ekyo. Naye abali mu bitundu bineeno kubanga poliisi ye muwandikidde nemugamba nti Bobi Wine agenda kuyita mbino ebitundu oba kuzina enguudo ng'agenda okubeera nominated n'okuvaayo ye Bobi Wine n'agamba wanaavaayo okubeera nga ali nominated agenda ku offices ze za people power wali eri ekamwokya. Naye emuwadde route eno poliisi emugambye bagenda mu picking emagere Bobi Wine gy'abeera bamuyise ku mbuzi. Fenna abaali bakuteko Gayaza road mukimanyi bulungi Nyakafaawo ke bayita ku mbuzi, bamuyise awo ku mbuzi bagende paka Kisaasi. So abantu ebitundu bye mentioning mbere ku alert bagende paka Kisaasi, webana be Kisaasi bayitemu paka Ntinda, webana ava ku Ntinda bayitemu paka eno ku Spear Motors, webana ava ku Spear Motors bagende Kyambogo University Junction webati bajja bera batuuse ekyambogo weba nominatingira ba president kubanga bonna gye balina okubeera nga bagenda. So abantu abali mu ebyo ebitundu byemmenye mubeere ku alert kubanga yo nga poliisi tebasuubira kubeera ku kubo, tebasuubira kubeera nga mugenda werekera Honorable Kyagulanyi
entamu okubeera nga nominating okufuuka president. Just njagadde kuba informing about this nammwe musobole okubeera nga mwebereramu. Obeera oyagala updates wano eno zonna kasaziba nga teziri political, nzikola ddala mostly eza entertainment. Kyolina okola kiri kimbami kubeera nga osubscribinga wano ku SMX Media oleme kubeera nga omissinga stories ndala nga zino eno ne updates zonna eza happening around Uganda. MC SMX, I sign out.